Linnya Honorable Moses ndi wano leero nga tutikira abaana baffe aba Chemical Schools abasomye obusawo kumala emyaka 3 abamu ala myaka 2 nga emyaka 2 aba certificate ate aba diploma myaka 3. Abaana bano ffe kyetubawa wano nga bazze okusoma bwe bukugu kubanga nina okukkiriza nti enkulaakulana y'omuntu oba y'ebitundu yeetaaga bukugu. Ate tosobola kufuna bukugu nga tosomye. So tubayita ne basoma era bwe basoma nga bwe kibadde ne batikkirwa ate ne tubaagaza ogenda mu field bateke mu practice ebyo basomye kubanga ate okusoma tateka mu practice ate batofunamu. So nsuubira nti abaana bange abamaze okusoma leero wano mu Chemical Schools certificate mu medical lab, diploma mu medical lab, diploma mu clinical medicine ne courses endala zonna ezibaddewo mbayozaayoza okusookera ddala naye mbategeeza nti okusoma kimu ku nkulaakulana y'omuntu naye ate okusoma is not a means in itself but the means to the end. Bw'oba omaze okusoma beera mu field ng'oweereza n'obukakkamu ate ng'otunuulira nnyo enkulaakulana yo era mbakubiriza bakomewo oba bagende matendekera amalala bongereko okuba okusoma tekuggwaayo. Amayanja nzaalibwa wano e Kasudde mu luka gw'Ekyengeza mu Ggombolola Masuliita. Twatandika amasomero gano mu 1998 Ishaka, naye olw'okuba nzaalibwa wano nalabanga ekitundu kyaffe okuva lwe kyakusibwa olutalo abantu baffe balina obuzibu okulaba nti tebalina mirimu nendaba n'atandikirawa nengamba osobola okutandikira okuweereza abantu b'ekitundu kyange kwe kweta ettendekero lino abaana bajje basome era mbadde nzija nnyo nga nkubiriza abaana okujja okusoma obusawo wano okuyita mu bakulembeze ab'enjawulo okuvira ddala ku Professor Bukenya Honorable Nsigala Honorable Nsubuga Pokati aliko kubanga ettendekero lino twalikolera bannabusiro ate abaana bwe bajja ne basoma wano tulina essuubi nti bajja kukolera mu butale obw'enjawulo obutali mu Busiro mokka. So bafuna ensimbi ezo ate bakomye okulaakulana ki Busiro yaffe eno ate oba n'eggwanga lyaffe. N'olwekyo nsaba abazadde okubasaba mutunuulire nnyo omwana bw'aba amaze sifo agenda kukola ki. Wano omwana kyafuna certificate mu busawo, certificate eyo tekomaawo, asobola n'akola diploma, asobola diploma n'akola degree, n'akola masters, n'akola ne PhD. So abazadde mujumbire okutwala abaana okulaba nga basoma ebintu by'ekikugu kubanga teri nsi ekula awatali technology, awatali science. N'olwekyo tubakubiriza omwana asobe science tanoonya nnyo mulimu ate n'omulimu osanga nti nasobola okutandika omulimu n'aba nga asobola okugasa eggwanga.